naye okimanyi nti olunaku lujja kukya lumu okeera okola emirimu gyo, akeera okulima agenda alime, akeera okusuubula agenda asuubule, akeera okulinnya takisi agirinnye, azimbe ennyumba azimbe, awagira maaniyo awagire, nga Museveni taliyo. President Yoweri Kaguta Museveni wamu ne mutabani we Gen. Muhoozi Kainerugaba batiddemu abaana b'enkyukakyuka, abaana ba His Excellency Robert Kyagulanyi okuvaayo ne babacongratulating ne bagamba bano abaana kiki kye babala mu maaso awo byonna mbikuletedde. Abaana bavuddeyo ne bagamba bo tebabalinako obuzibu mwerayize, naye ng'ate twagala kumanya maama Janet Kataha Museveni aliwa mbikuletedde mu maaso awo. Vidiyo eno nga tunaba kweyongerayo mbadde nkozesa basoko gimpereka like bw'oba omaze subscribinga weegatte ku mukutu gwaffe guno. Lunaku olwaleero nga bwe nkugambye abaana b'enkyukakyuka bo basazeewo ne bagamba kama mbaya ni mbaya bo balidde okufuna results zonna kasita abaana basajja tebaalayidde wabula beerayiza. Wabula njagala sooka owulirize Omala Kiseka ina byayogedde. Vidiyo eno ngiressemu audio, saagala muginyoome, njagala mugiwa obudde bwonna bwe musobola, ate wonze gisharingire banno mu WhatsApp groups ez'enjawulo wamu ne Facebook. Sooka owulirize ebiki ebigenda mu maaso wali mu State House. Olunaku lujja kukya lumu nga Museveni taliyo, nga ngero nga bali ku bwana bwammwe bwe bakunye emimwa, baali bamuyitaani Mukyepeni nga bakagamba Museveni. Nkubuulira aka akantu abantu bonna bakabuuka, teri awangula wano, teri awangulawo. Eva kaseera buseera bw'omanya nti bitambula bwe bityo, teni lwaki weemalamu, lwaki ensi ekwemazaamu. Kati Maama Kigatto aliwa bambuulira emboozi ya Maama Kigatto mbu yalwalira eri mu kampeyini, mbu buli we yabeeranga ku TV n'alaba Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Lava abantu gye baali bamulaga nga Maama Kigatto yeenyaga, mbu ne batuuka akaseera ne bamuggyako TV ne bagijja mu kisenge, bino bya ddala, ne batuuka ne bamuggyako n'essimu nga puleesha zimutta Maama Kigatto. Tugenda okuva mu kalulu wano kampeyini okuzivaamu bwe tuti, ne baleeta bamakanika bano abasawo nga Maama Kigatto akyadde engulu ne kulayije time bw'oba oyagala otta munno akusookeyo mu maaso, time butayimu emala n'etuuka, olunaku lujja kukya okeera ogende ewa Maama Naako ogule akamere ng'obulamu butambula, naye nga Museveni tabulimu, nga n'okubaayo taliyo, nga bamuteeka mu baaliyo. Ekyo nkikubuulira, teri awangulawo wano, ekyo tebakulimba. Gw'obeera musiru alowooza nti gw'oli wa kitalo nnyo, teri. Nkubuulira Museveni agenda vaako, wali obaddekaawo onookirowooza nti Bashiri lunaku lujja kukya lumu nga si yaafuga Sudan. Wali obaddekaawo onookirowooza nti Gaddafi lunaku lujja kukya lumu nga si yaafuga Libya. Naye okimanyi nti baatusibako essaawa 11 nga tuli mu jjaamu bwe tuti awo ku Shoprite, awaali Shoprite awo, ssaawa 11 okuva ku essaawa 11 nga tuli awo, abantu ne bagenda ne bakola ebyabwe nga tuli awo tutudde tuli mu jjaamu balinda Gaddafi ajja. Teeba yakola atya? Gaddafi bwe yajja ate teyayita ku ttaka, yayita mu nnyonyi ye yamutwala. Okiwulira? Olunaku lukya bwe lutti ne weewuunya ng'obulamu weebuli, nga waliwo atabuliimu, nga wali okimanyi nti ng'abubeerako, bulamu bukyatambula. Nze nkubuulira gwe teekawo maaso kukola kye tulina okukola. Naloose Maama Kigatto nga ŋŋamba munnange Kiseka, munnange abasajja banteeka eno mu firiigi, konze oli mu firiigi, nti obunyogovu bunzita, bali eyo beefumba simanyi bakola mikolo, simanyi biki. Nkubuulira tayimu butayimu, buli kimu okiwa tayimu. Kampeyini zizo zaatwala Maama Kigatto akapa. Mama puresha gwe tomanyi puresha bezakutula awo laba nno.
ndowooza Umaliseka mumuwulidde. Dr. Nalukwago naye avuddeyo n'agatta eddoboozi lye ku bannayuganda. Vidiyo njala tugiwa obudde ogiwulirize yonna agwo munankyukakyuka ali eyo ng'ambe ebyadala gw'olowooza Nalukwago byayogedde gyebiri oba abasajja ebyadala bagenda tukalakata emyaka 6. Vidiyo yino sooka ogyerabireko ate mujjukire bulungi baatugambye dda General Muhoozi Kainerugaba yagenda okudda ku gwatana subscribing. Olwaleero General Museveni alayidde nga twagenda akalulu ffenna ke twayita military operation. Nti alayidde naye ku lunaku lw'okulayira Electoral Commission yagambe yatambuza akalulu terina na results z'akalulu kaggwa. Kubanga omuntu wagenda okulayirira, of course results zirina okubeera nga ziri out. In fact, amateeka g'okulonda gagamba mu ssaawa 48 nga declare nga kuwedde Electoral Commission erina okuwa results. Sina mu ssaawa 48 as the declarations are going on, as the results are coming in, Electoral Commission erina okuzisharing with the different participants, that is the political parties and the independents. Erina okusharinga balabe results gye ziva. Electoral Commission teyakikola. Wabula tugenze mu kulayira balayiza omukulembeze omupya w'eggwanga. Naye tewali yana DRA form n'emu ku Electoral Commission eraga results z'akalulu ke tuvuddemu. Anyway, katuddeko emabega. Mu 1980 Museveni yayingira akalulu ne bamukuba bubi nnyo. Kyalina kubasatu abasooka n'agamba akalulu bakabbe n'agenda mu nsiko n'alwana. 1986 ne bajja. Bwe yajja mu 1986 n'asaba Bannayuganda nti bannange ebyokulwana tubivuddemu, munyambe mumpe emyaka 4 nze organizing Uganda ebeere stable, mwelondera abakulembeze bammwe. Ne bagimuwa. 1990 n'akoma n'agamba naye tulina okululinga ku constitution yeyina okukola mu Uganda. Mumpeeyo emyaka 5 nteegewo ttiimu ekole constitution amendments, ekole constitution empya. That is how the 1995 constitution gyetukozesa kati was born. Of course, it has undergone amendments. That's the way it was born. Ba Miriam Matembe n'abalala abagezi abangi ne bagenda ne bakola research, ne bakola ne pick public opinion ne bajja. Era 1995 constitution was born. Twatuka mu 1995 Museveni yagamba nedda bannange. Nesingenda kwesimbawo 1996. Mumpeeyo emyaka emirala 5 gyokka. Eno mandate y'okwefuga bulungi mu constitution gituukirize. Nze nja kuba ngenda. Bannayuganda waliwo abaclaiminga nti akalulu Museveni yakawangula, of course yakabba. Nga baclaiminga Paul Semwogerere yawangula akalulu. Anyway, come 2001. 2001, Museveni yagamba nedda. Fuzeyo ekisanja kimu. Mumpeeyo ekyokulala as I plan transition. Nina planning a transition, exit 2006 tukumawo. Nagenda n'anoonya akalulu. Abantu bagamba teyakawangula, saaliyo. I don't know. Naliko naye nga ndi baby. I was very young. So I don't know what happened. I cannot claim what I don't know. So, eyo 2006 netuuka. 2006 bwe yatuuka, jjukira ebisanja bibiri byali biweddeyo, constitution byeyakola ki byegamba. Kati kyeyakola na orchestratinga okujjawo term limits. Ne bazijjawo, ne yeesimbawo. Bwe yeesimbawo, ekisanja tekiggwako. Bayawangula oba teyawangula, I don't know. By that time, I was not politically conscious. I think 2006 nali mu class ki, either P3 or P4. So, I don't know much. I was not politically conscious. Mwabali politically conscious, mujja kutusonyiwa ffe abatali conscious by that time. 2011, Museveni n'aleeta prosperity for all. Mwenna mugenda gaggawala, bonna bagaggawale. Mukwano. I think family yokai yagaggawala. Bannayuganda bayongera kugwa mu bwavu. The promise never promised. The math never mathed. Ati ntujja mu 2016. 2016 Museveni n'agamba bannayuganda bannange. Temundabanga mubadde mugamba nti ndi mulimba. Ne kino kyekisanja kyange kisembayo. Era ya campaigninga kyagamba mu campaigns, general campaigns. Temuddamu kumpa kisanja kirala. Kino kyekisembe mumpe kino mmalirize ngende sidda. That was that time. If he won, if he didn't win, awo buzibu buli. But he became the president of Uganda. Nafuka president wa Uganda. Bwe yamala ofuka president wa Uganda like this in 2016. N'akyusa constitution again. Kubanga yali akimanyi mu 2021
amateeka gena mu kwataga age limit era bwe yamala okwangula 2016 bwe bati immediately 2017 na orchestratinga okukyusa constitution again. Era bwetwamalawo 2017 nga bamaze okukyusa constitution mwami Museveni nakuma mu 2021 n'aba promising n'abasuubiza we are going to secure your future. Mwalaba embuuka ezaali mu kalulu ka 2021 bakuba abaana ne babalemaza batta abantu mu kalulu ako kufa kwali kuyitirivu mu kalulu ne bawamba abaana era paka kati abamu bakyali mu makomera abamu baabulirawo ddala. People lost their husbands, their wives, their families, everything. Tebamanyi gye bali. People lost children, breadwinners. 2021 bwetyo bwe twagiyitamu ne tujja era no one's future was secured kubanga bw'oba watta abantu bw'ebanga abantu they lost breadwinners abantu balosing abaana baabwe whose future was secured for sure. Of course tewali. Tuzze mu 2026 akalumu akalabye sibannyonnyola bingi nga bwe kaali yali military operation. Era military operation tuwabeera declaration of results. Era results tezaabaddewo. Era mwakirabye era results ne electoral commission teziriyo because they are not sure of exactly where the results ze baali boogera ziva wa. So there will never be declaration forms kubanga results entuufu teziriyo. So yeyo history ya General Museveni. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.